ebya Abamarcus Kisitu Kirabo Shanlips Lala n'abasigadde si birungi oluvannyuma lwa gavumenti okuba nti evuddeyo n'esalawo banoonyerezebweko na nsonga lwaki obutambi bwabwe bwafulumye. Nkubuuza kandi abakuwani media zigirisa gy'otusaako engalo yonna gy'osinzira okuba nti ondabira. Bakyali bange mwenna abali mu bitundu ebyenjawulo abakagobamu mu ngeri ez'enjawulo mbatumirako nnyo. Nkimanyi some of you kati embeera mwe mukolera si nnungi, haso y'amaanyi, but regardless tuba tulina kulemezako kigere tetujjaako olw'ensonga nti tunoonya kigulira magalo ddiba. Ennaku zino ziringa 2 ku 3 obutambi obw'enjawulo obwebuseegu buzze bufuluma w'abantu ab'enjawulo nga kwobwo obumanyibbwako oba obusaasaana essaawa zino nga kwe kuli obwa mwana muwala amanyiddwa nga Kisitu Kirabo nga ono socialite. Bwe njogera socialite abasinga muyinza obutakitegeera naye y'omu ku bakyala oba ku bawala abettanira omutimbagano oba social media gy'akolera emirimu gye egy'okutunda bu perfume, egy'okutunda engoye, abalala bagamba atundirako n'ebirala oba oli awo. Wamu n'omwana Shanlips ono ye amanyiddwa nga tiktoker, ate nno ye yavuddeyo neyiwako n'obujulizi nti ye obutambi bwe ekyamukozesa ebyo yakola nti yali ali mu kukola kye bayita yali ali mu kwesasuza oba oli awo onfuna. Twabadde tuli awo mutabani wa Jose Chameleone omukulu amanyiddwa nga Abamarcus Mayanja, ono naye ate ne tulaba obutambi bwe nga bufuluma. Wabula emabegako awo omuwala gwe yabadde naye mu butambi buno yavaayo n'akola live, tiktok live ng'alaga ye ne Abba balina obutakkaanya. Wabula before nga tetunnatuuka ku ekyo, Abba yali yasalawo aganze ono omukyala oba omuwala amutwale nga maama w'abaana be, ne batuuka n'ekiseera nti yafuna olubuto mu bbanga lye babadde bonna n'afuniramu olubuto. Wabula ng'era kigambibwa mbu mwana muwala ono yali muzannyi wa bukinaakuka. Musobola okuba nti muntegedde bwe njogera bwe ntyo, yali muzannyi wa kinaakuka. Abasinga ne tusooka ne tukidawulitinga ne tukibuusabuusa, wabula kyatuwunyisizza okulaba ng'ate n'obutambi bufulumye oba oli awo. Nze nno this is my take, but before nga sinaba kweyongerayo gwandaba essaawa zino nga wali tonaba kusubscribinga ku One Medias, nsaba nnyo nkwegayirira bambi osubscribinge onyigire mu kadaawo awo waggulu bw'omala okusinga ku subscription button waliwo akade kasayini kalinga kade kanyigeemu nti kye tuba tuteekayo buli kaseera obenga okola ki okiraba, story yonna eba eguddeko oba eba etuddeko ku channel obenga osobola okugiraba. Era wano wennyini wenjagalira nsinziire ntubire ku bakyali bange okuli Edison Sali, Isaac musajja wange lwakuba oluusi bamanyi okunkubamu ku lwali awo, okuli Mukuba Byasi oyo yaganyuka yagakubira mu nsi ez'enjawulo nga kwe kulide Somalia. Big up on yourself, mbagala nnyo kyobalaba mbatumirako nnyo mba big ups ku lw'ensonga ate ekirala nti bwe ne bwe ntaddeyo kaki bambi mwerekereza kaddata kammwe ke mulina akatono n'obudde bwe mulina obutono kuba nkimanyi muba mu kuyiriba. Abavubuka nga ffe emyaka gyaffe tuba tunoonya buli kiseera, tuba tunoonya okitegeera. Simanyi lwaki omuze gw'obutambi gususse, omuze gw'okuteebwa obutambi. Wabula kinsanyusizza nnyo okulaba nga Uganda government evuddeyo n'ebaako byerambika mu ngeri y'okuba nti eyagala kunoonyereza oba eri mu kukola kunoonyereza kw'abo abali mu kuta obutambi oba balabikira mu butambi buno, ebakolako okunoonyereza nti bukiraba kisobose actually ne kizuulibwa nti obutambi buno be babweteera baakuvunaanibwa. Obutambi tebwandibadde bubi, kwani gw'obuwadde bwa busindisi kuba basingwa obungi mu bantu newankubadde mujja kuvaayo kwogera mubikola emize gino, naye abo bakolwa ebikolwa ebyokubuta be beetaaga okukwatibwako kubanga bali mu kwonoona society yaffe, bali mu kwonoona environment yaffe, boonoona abaana baffe. Abantu abakozesa emitimbagano banjawulo. Ennaku zino abaana abato buli omu alina essimu ye waka alikozesa ebintu ebyenjawulo, you understand, and
the more kino gye tunakiraba nga kifuuse nnomo kitegeeza kigenda fuukira ddala nnomo ne ku balala batandika okuba nga bakikola tebeefiirayo okitegeera olwo society eba etandise okwonooneka bwetyo okitegeera naye kinsanyusiza nnyo ate era nkiwagirira ddala Uganda government kyemukola kyamaanyi nnyo mwongeremu bwongezi maanyi tuzuule source obutambi buno gye buva kisoboka okuba nga abantu bano bali mu butambi buno si be babweteera wabula nga ate abo be baali nabo ba boyfriends baabwe oba ba girlfriend nga bwe baafunamu obutakkaanya ne basalawo babute ate era waliwo ne sayidi endala nti kisoboka okuba nga bano bennyini abakyala ab'enjawulo abalekera mu butambi buno babuta olwa papaseezi zaabwe yes cause oli Shani Lips wawuliddeyo yagambye mbu ye obutambi yabukwata olw'ensonga yali agala kurevenyinga eri boyfriend we oyo ye tumutandikireko nsaba Uganda Police oyo tumutandikireko afune lesoni amanye nti revenge tekolebwa bwetyo amateeka y'ensonga lwaki weegali ebintu bino si bibi si bibi cause byakikulu oli myaka egikuze kusobola okubikola naye ate okubita obisasanye buli wamu okitegeera kyekibifuula ebibi so Shani Lips ndowooza okyesinze nnyo fem oba okyesinze nnyo actually muyinza n'okuba nga muli baavu kyekibakozesa ebintu bino nga munoonya babagula naye eyo si yengeri gye mulina okukolamu ssente kuba bigenda kubalondoola mu maaso eyo bigenda balondoola oli mwana muto Shani Lips tonnazaala tonnafumbirwa you have a future ahead of you so you need to think of that future kubanga nkubuulira bikwonoonera oyinza obutakiraba kati naye bikwonoonera kati nno wano wensabe era gwali ku One Medias ng'obadde tonnaba kusubscribinga nziramu ne nkwegayirira nateera bambi subscribinga ku channel eno onyigene mu kadaawo Aba Genius nawe nkutumirako nnyo ne gyosibire kuba nti ondaba Bonfils Alice Esther George Mosh Msuza kyali wange nkutumirako nnyo big up on yourself Liquid Format now big up on yourself Audio Vibes Zanda chakabi nnyo bakyali bange just keep on One Medias don't touch your dial.